nkweyanziza nnyo mulungi ali gy'oli yonna gy'osinzira okubanga otugoberera. Amanya nze Stone M nkwaniriza ku mukuto ogwa L40 oba giyite Matayo Foundation ey'ekitongole ki Matayo Foundation nga kisinziira wano Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex ku kuba erikkirira e Makerere. Ne wano ne mwami Matayo nge ekindeese olwaleero waliwo ka video ke twalaba ku channel ya Kalule. Omukulu Sebo yali ayingira mazzi. Mwami Kalule n'atunnyonnyola bulungi nti Sebo omukulu w'anaaviirayo enviiri zijja kubeera zikoze eki zikyuse. Mukisa munene nnyo mikwano gyange nyiiza okuba nti sijja kusana bigambo bingi. Ekikulu kwe kuba nti kyendaba nkakasa bulungi nti naawe kyolaba. Ebintu ebifaananako nga bino tebitera kubanga bikkirizika era kyova olaba nti koobeere ggwe oyinza okubanga kyakutwalira ebbanga ddene okubanga otegeera omuntu gwe bayita Matayo omulanzi. Abasinga bayite mumutegeera era nga bangi mubyogera nnyo Illuminati. Nkakasa bulungi n'abali ku video eno muyinza okubeeramu abagamba nti twabagamba oyo wa Illuminati kale lwaki era agenda mu mazzi kiwedde kati. So enviiri zange zimaze okukyuka kati ebiddirira kukola. So nabo bonna abadde baferera mu linnya lyange abanja bakwasaganya edda. So komyewo obuyinza kati mbulina bisiddirira kati mba sigaza kulinda kuntikira naye kino engeri gye nkiraze abasinga obunyumizi obutabitegeera bagamba va mu nnyanja oli wa Illuminati naye okukikola nakikoze nga njagala mukimanyi. Bino sagala bakweka bana bagamba nze nkyukira ku mazzi oba wali obunyogovu so ob'ennyanja baki naye bwe bayadde bade ya Illuminati kitegeeza buli muntu mukapula yadde mutegeera nga bangi mubyogera nnyo Illuminati. Nkakasa bulungi n'abali ku video eno muyinza okubeeramu abagamba nti twabagamba oyo wa Illuminati kale lwaki era agenda mu mazzi kati bw'otyo bw'osobola okubanga okirowooza naye oyo sayansi ne bwe naba situmye Mwami Matayo okumubannyonnyola oyo nsobola nze mwennyini okubanga mubennyonnyolera kubanga ogulaba n'amateeka g'abasawo waliwo abasawo jjojja okgenda babeere basayakatusi n'abalala bangi abasobola okukulaba ne bagamba naye kati ky'ogenda okukola funamu obudde ogendeko ku beach omaleyo olunaku lulamba. Kakati omusawo bw'akuwa amagezi nti genda ku beach omaleyo olunaku lulamba oyinza okwebuuza lwaki atantumye genda ku beach. Kirimu sayansi wakyo. Empewo eyeeva ku nnyanja empewo eyeeva ku migga n'ebiringa ebyo eyina kyekola. Basobola okugamba nti genda omale olunaku lulamba ku lusozi oba mu kibira golooza lwaki bakikugamba ekyokumala obudde mu kibira. Green yo yalina kyakola. Kayina olwekyo omukisa munene nnyo nti Matayo tuno mu Juni mbagambye kyendaba nammwe kyemulaba enviiri oziraba otya bw'atyo bwe yayingidde mulowooza mbuuza bw'atyo bwe yayingidde. So nkomyewo ngenda kutandika kukola emirimu gyange nga bulijjo just nabadde ninze enviiri zimala okyuka nga nsobola olaba bulungi bitambula zizeeyo ku oligino. Nkikoze lwa nsonga nti abasinga baba bagamba azeerusa akola ki kuno sikweyerusa oba sikuzookya. Kale nno n'olwekyo nandibadde basaba nti oba mukakubireko ne mu ngalo akati gwe abadde amwetaaga manya nti Matayo bw'abanga abadde akwepena kasookedde ava mu kkomera kimanye nti kati kiwedde abadde akwepena lwa butayagala kubanga kuba mpewo naye kati njagala okimanye nti bwe kuba kujjula kati awo abeera ajjudde. Omanyi kye bayita omuntu ng'ajjudde kyokulabirako kye nabo waddeko eri emabega ne bagamba kyabakulu waliwo weewulira ng'ekyamazima toyinza naye ate waliwo weewulira era nga munno bw'aba taliiwo golooza abantu abakwata enkoko abaapise naye ng'alaba anoonya ekimutaasa. Kayiro kinyamba bategeeze nti Matayo tuno mu Juni amaze okuba nga ajjudde ekyo tukyebaliza Mukama Katonda. N'emyoyo gya Matayo kaŋŋambe bwe ntyo egimutambulirako Mungu n'ayisizaako okubanga obusobozi obwo ate bujja gye tuli ne bubaamu n'emigaso egituyamba mu eyo embeera. So ebirandooza kamala okubanga muwa obudde ye mwennyini asooke atebenkere tujja kubanga tubinyumya nga tuli naye asobole okubanga bw'ati abannyonnyola kyabadde ayitamu ng'ali mu mazzi wansi. Eno nekya okitegeera. So byebyo kati nkomyewo ndi ku oligino. So abadde bababbira mu manya gange abo beekaabire. Sebo kyekino Mwami Kalule kyali agamba kyekyo of course
kubanga ziba zirina okukyukira nze wenzija wano wenkyukira wenkola ki wenkolera research zange kati wano omuntu asobola okitwala nti wano waka ku mazzi waka kubanga bwe manjala ku monitoring ebisinga nzija wano era nebyenkola ebisinga obungi bye baraba nti simanya yogera ku papa nebyapeninga mbirabira mu bunyogovu ate obunyogovu mbeera mu mazzi wali amazzi amalala okujjako gano bano bagamba nti okolagana ne gundi ez'omu mazzi ze zikudayinga enviiri bwe ziti kitegeeza ki enviiri n'oyingira amazzi fenga ezaffe tezikyoka ate nga naffe tuwuga anti tuli banjawulo tuli banjawulo ate ekirala nti nze mbanyonyola nga bwe kiri so ekyo era ne video zo nenkadde abantu bazenga bakiraba nti era nabagamba dda nti nze enviiri zange zikyuka so kati nebe nali mukomera bazisaranga nga balowooza nti ziyinza obutaddamu kukyuka naye zakoze eki zawedde kati kitegeeza ki enviiri zo eziba zikyusa anti bwendi si like bwe ngamba okukyuka kiba bankinyonyole ntya kitwale nti ninga ettaka eggimu lwaki njogera bwentyo nti ebyokukola bingi oba oliawo singa byandeweddeyo oba tezandikyuse oba nandibadde nfa oba kitegeera naye kati bwe ziba nga zakyuse kitegeeza nti emirimu ebyokukola nkyalina bingi oba ozzeemu n'ofuna amaanyi ga nature teri asobola kunzijjako maanyi wabula kino nti omuntu ayinza okatugeze nga bwe bampambaawo kati zo zisobola okuddayo enviiri kubanga ze sikola bintu bya pressure sikola bintu bya mpaka actually emirimu gyenkola lwakuba ebiseera ebisinga abantu abamu tebabitegeera olaba omusawo aba agenda okulongoosa aba tayagala rediyo tayagala naye nga ekintu kyagenda okukola yakisomerera ayagala kubanga ali concentrated kati golowooza nze mbeera ku ki naye kati omuntu oba wakatuuka ku mazzi oba oli ajja n'agamba ntunuliramu kino nkolere kino bo balowooza kutuuka ku mazzi okanula maaso ku mazzi bwoti nti ojja kulaba yowaye wogenda eyo mu mazzi omala kalula tugamba omala mu ddakiika zeyabalako zaali mu 2 luno wamalayo ddakiika meka enviiri n'okomawo nga zikyusa ddakiika zonna zemalayo mpitirivu era nsobola n'okusula mu mazzi naye ng'olinga kyennyanja nsobola lwaki mba sisobola lwaki mba sisobola omanyi bwe mbeera ku mazzi omuntu ayinza okugamba yagenze mu Illuminati yagenze mu nyanja emisamba ani stand amanyi mbogajja mu nyanja mu nyanja naye ng'ennyanja gye boogera gye baliramu ebyennyanja ate ne saawa ya leero ffe twakulanga tuwugira ku mazzi g'enkuba naye abagamba nagenze mu nyanja abaana banyira mu nkuba naye abaana baabwe babatwala mu nyanja bawugirawo ku zi beach era genda okebere ku sande ku sande beach ziba zikudde kati beach ziba za swimming pool ziba za ku nyanja nabo bawugira mu nyanja akiko anakyogerako oyo soko asoke omubuuze anakyogera omubuuze nti abaana bamwe nga mubatwala ku nyanja ne bawuga bo baba bayingidde sitaani just bino mbibaraga omanyi abantu abasinga obungi twagala mutegeere kati bw'olaba nga nkikoze mwandirinze omuzungu yabajja kibarage kati nze ndi mufirika nkibaraze naye wakyuse mundabako ebigaragara by'ebyennyanja tetubiraba ssebo just amazzi nze okukyuka kwange sikyukira mu nyanja ne bwe ba swimming pool ne bwe guba muga gwa ku kyalo ekikulu bunyogovu gwoba weetaaga bunyogovu bwokka mazzi ganyogoga naye nga gali nature wenjogera gali nature gaba gankuba sigaba gano agatapa mba n'okusinziira ku nature amazzi agalimu amarungi nga matonde butonzi nkitegeera butonzi yes kyekikuleeta eno wali obunyogovu eno so nemba nga nsobola okubalansinga ne nature kati nze ndi kitonde kati nina okujja amaanyi mu butonde naffe tuli bitonde era okufuna obulamu tulya bitonde
olya fruits olya ku bibala olya ku mmere tetuli ora ne mashini naye ekolera ku oil ku byuma so kati omuntu bw'alaba nga kino ne yeekangamu oba ne yeewuunya abo baleka n'asigala mu ekyo ky'oba olaba nti obutamanya n'okutya okungi bye bituleetedde obutamanya bintu bingi abazungu kye basooka okukola nti baatusanga nga tuli mu kizikiza n'omusana tegwayakangayo kati nga bagamba baatusanga mu kizikiza baali tebalina kye batumanyiiko kinene kalica zaffe ze baatwala so kati buli we tukola bino okubalaga nti bino byali bya bulijjo dda byakolebwanga kati abantu nze bansobera engoye ze twambala buli kimu biva bweru wano temunabikola nnyo biyita ku mazzi buzi ocean tebalya byennyanja babirya bivaawa mu nnyanja ate sitaani gwe bagamba abaerawa sitaani gyali yesu bamubatirizaawa mu mugga kati kino ki eno ocean no nnyanja eso era naye singa tebamubatiriza mu mugga oba oliawo teyandifunye buvumu buwonya abantu yesu okola emirimu gye basooka mubatiza naye yagenda mu mazzi ate tokkiriziganya na yesu sikiriziganya na yesu lwa nsonga nti omuntu gwe baateekawo kiringa ebiseera ebisinga abasobola okitegeera be bakyala mukyala n'atoba n'omusajja olumala ofuna akasente omusajja ne yeefuula oba n'alaba abalala oba kitegeera kati omukyala oyo kimuluma nnyo kati miiningi yakyo nti omuntu buli waabeeraawo n'olaba nti omuntu akolera mu linnya lyo kinyiga kiruma kati naddala nnyo okuba nti abazungu be bajja ne bazannyira mu byaffe nze nabadde ndaba ka vidiyo awo mukabateereyo babadde beekuba ebifaananyi faaza omuzungu n'asindika omwana banange ebyo bindwaza ebyo nina ne gundi vidiyo endala ze nabadde ndabawo ze bampeerezaako awo oba gwanga lya Spain oba liri mu Latin America eyo badduka bakwata abaddugavu olukwata nga tolina poliisi ebeera ne ku boda sebo ebeera eyiga abantu abagwira ku piki nabirabye ne ngamba ekyo ne kimala ereteeka Museveni n'amala alireeta UPDF n'eritandikako omuntu aba ajja kuba safe ng'omuyindi n'omusanga ebiwandiiko biriwa nga abikulaga ng'omuleka bw'osanga tabirina tika muroole amini yakola kitono omutwalo omuyiweeyo tulina n'abantu nga ne wano nga tebalina na kye bakolawo olw'okuba nti bajja n'abantu aba bafunamu naye nga batunyigiriza bunyigiriza so ebintu ebimu tubikola bukozi lwakuba nti twagala kunyonyola balala yesu bamubatiriza ku mazzi gwe musinza yali mu mazzi kati naye bwe muba nga bagamba nti nze nagenze ngenda mu nnyanja jojambu amaanyi kitegeeza ne yesu gwe basinza naye amaanyi yagajja mu nnyanja omaye ebintu bino nja kugendanga nga otugirayo ebimundu nabyo kyenarabye ngenda noonya enamba ya Rujazera oba BBC abagimanyi batuteremu mu komenti ze namba zenoonya kubanga kati bwe naraba nga temutegeera nnyo ng'obiweereza bali nga nkubira bali nga mbagamba mumpisizeeko kano abaddugavu bajja tutegeera tudde ku kintu kino eky'amazzi emabega eri wali nga totulaga ng'otugamba bugambe ogenze ku mazzi abamu awe bajja kino ekintu nti kireka amaanyi ogajja ki ku nnyanja nga tebakitegeera ate vidiyo gye twasooka olaba ku kyano ya Mwami Kalule naye tulaga ng'oyingirira ddala muli eri munda kati eyo wabeerayo sikuriini nze ndi daiva naawe nze mpuga ate nga bwe nabagamba nti nze awali obunyogovu wonna naye eriyo ebifo by'ogendamu nga mazzi makyafu kati si buli mazzi nti ngenda kujja nkolere wano nkolere wali okitegeera kyova nakuwadde example y'omusawo nti dokita ayinza okujja okulongoosa omuntu n'agamba ekyekifo nze sobola longoosezaawo okitegeera nga ayagala ekifo ekirungi ekikakkamu
nawe bwoli kati ne concentration fee the sente zizije transport and eta one omuntu okumuwa kyayagala naye okulaba vision y'omuntu sebo nze mbaleka bulesi kuba nti badugava ate baba baagala kuyiya bulamu naye nsobola n'ogamba nti njagala miliyoni 10 okuntunulamu okutunulamu bw'ogaana nga nkuleka kubanga kyange nganze nange Katonda yakimpa sirina gye nkisuubula so kyova banze nkigabira bwereere abo kitegeera era abantu bonna ng'olina ekintu kyonna nga abantu bakyetaaga nga Katonda akikuweera bwereere kigabe kikozesa abalala bafunemu lwaki oba okikodowalira ng'osobola okukigaba okigabe osobola okifunamu so kati omuntu ajja ne mubuulira kyalina okukola n'atambuza life anti we bisobolera nti osooka ate genda ku mazzi bulijjo tebakulabangako baveemu ekyalo kati kana kabonero mbalaga nti muveemu ekyalo nga bwe twali abato batugambanga nti buli we twakaabanga oba omwana n'akaaba tugenda kuleetera kapera akulye tukuleetere sebaba akulye naye kati bw'omutwalira omwana amulya ziri zaali history so ebintu ebimu just mbalaga bulazi naye nga banjagala just mukule mu bwongo tukitegedde Mwai Matayo mu kugenda enviiri zimaze okyuka bano ababadde bakolera mu linnya lyo tusuubirewo ekyenjawulo ku luno abo mu kusooka nagamba abantu nti omuntu baba nga bamubbye abantu omaye bannayuganda oba oli awo buli we twogera bo baagala kugamba kati nze ndinga firimu bakuzanyamu firimu bandabanga firimu nti awali story awali ebigambo ebyamakulu tebatunulawo wabula bo baagala wali awali omugere ogwa Jackie Chan akola obubadi abuukabuuka awo we banyumirwa naye wano awali ensonga eviirako lwaki barwana tebaagala kuwulirawo so nabagamba nti abantu mulina okuba nga mufokasinga nnyo kati omuntu watuukira okugambira nti mukimanyi nti tebananta oli n'akubira essimu n'agamba nti yenze ekirala ekyokubiri agambye nti yenze osindise ku ssimu ereeta amanya ga mukyala nze amasimu gali mu manya gange ate ekirala nti nabo babadde babbira mu manya gange nze nandikiise buyiiya naye engeri gye nakomyewo obuyiiya bwabwe bukome okukolera mu nsawo z'abannaabwe oba oli awo anti kati baba bata brandi yange nti botunulira oba kyekimu bebekuru kye yakola ekiriwa kyo omuvubuka gwe yakwata yakolanga gundi nga oli ojja n'okola research n'oteekamu ssente naye oli ne yeeyita ggwe kyokka research gy'okoze otadde mu ssente nga tonaba nakugjayo oba ze wakozeseza kuranga then ono ne yeeyita ggwe n'alyoka akolera muki mu linnya lyo nga ne gundi gyokoze tonagipostinga ku akaunti yo nga ye yatandise ddo yoola yatandise ddo ogiteeka ku akaunti ye kugamba n'akola brand eyiye mu linnya lyo kyebava baagala copyright abayimbi abo bannabitone wamma andi kati omuyimbi asobola okukeera n'akola ekivulu nze bwe nkipostinga nga tannakyepostingira kitegeeza nze mba muwambye lwa nsonga nti ye yataddemu eyandibadde afunirako ku akaunti ye nti arangireko akole ki g'osanze kiwedde omulala kati gwoba okimututteko ate nga tolina nakyokoze takuwadde na lukusa okategeera kantu ako kitegeera bulungi kati awo kiba kiteekawo okuttira nti omulundi omulala bw'oliddamu okulanga nti ojja kusooka olabe ye kubanga yaba alina ebibyo byonna so abakolera mu linnya lyange awo nze kyenyinza obagamba bakome kubanga balugavu naye saagala like bayiye ebirala badde mu mirimu gye babaddemu nga siriiwo wamma n'oli yambuuzizza ekibuuzo nti sima akawunti za TikTok oyina mmeka oli ascrollinga kati n'entuufu zaabuze entuufu mbu yamubuze akawunti mama fena yali atukwatidde akati
nga ku TikTok mu Uganda yasinga account empitirivu n'amafiina zonna ngazize nga zonna bazigulawo mu manyage naye kati nze myezi 6 nabadde mukubisa mukumpi yali alina account nga 6 naye kati nze ziringa 205 so ezo zonna baveeyo banagana nze njabba kwasaganya mpora omu ku omu kale tunaabawulira kaakati eno ensonga y'oku mazzi nga tuzeeko wano kati ku mazzi watugamba sitaani taliiyo kyokka ate gwe bw'oba olaba ebintu byo ogenda ku mazzi n'obiraba bano bagambye nti okolagana na ziddemonizi ez'omu mazzi ate ng'ogamba sitaani taliiyo oba okitegedde sitaani taliiyo sitaani ali mu bazungu sitaani bazungu sitaani be bazungu kwaka be babeera ne mind etta ekola ebikolobero so kati omuntu yakyogedde oyo bw'aba ali mu bazungu amanye nti aliranye sitaani naye Africa tebangako na sitaani wabula okujjako nti batuleetera sitaani bo abazungu bo bennyini abazungu kwa kati kyenjagala bwanga mulimu ababyogeddeko basooke batunulire famire zaabwe naddala bwabanga mukyala oba musajja ng'alinayo abaana eri mu America oba Bungereza obawa nga bali bweru w'eggwanga Uganda nti omwana yava eno naye ng'ayambala biwanvu naye olutuuka eri nga omwana ajja kukomawo ng'ayambala kapatula n'atambula mu kibuga nga yeerabire nti gyamulese walala oba kitegeera ensi eyawukana so sitaani ali eri ffe twakulanga tuli kintu kimu ebintu ebifuga Africa amayumba tulina agafaanagana enkula n'ebizibu n'ebitundu by'ebyalo n'emitwe gy'abantu baffe bye byawula naye awasinga obungi empisa byali bifaanagana so kati bino bye bagamba mbu sitaani mu Africa temuli sitaani era kati nga wano bayinza ogamba ali mu Illuminati biki ebyo ate ani akema abantu kati bayinza okyogera ekyo kati singa yali Illuminati singa buli Munnayuganda takaaba bwavu mwandibadde mulaba nti ennyanja eri mu Illuminati ne muyingiramu ngitegedde nabo ne beegatta ku Illuminati oba waddeyo bwotyo anti nkuwa just ekyokulabirako nti bino be babateekamu mu mitwe nti Illuminati ali mu nnyanja ate nga naffe tulina ennyanja genda mu nnyanja kati kitegeeza buli nsi yonna yandibadde mu Illuminati kuba amawanga gonna gabeera ku mayanja okitegeera lwaki tetulowooza ffe nga ggwe kati ebintu ebyo bwe mukuba otambaala so abagenda mu kyaki kyovala nze nagaana n'okukola kyaki mwami Matayo abantu bangi baagala mbu lokoka Matayo mulokoke kati nze bwe muntunuulira sooka ontunuulire nze ondabamu ekifaananyi ky'okulokoka ky'okuba ffera anti kulokoka kuba kufera era nange nsobola okikola era ndowooza era obwavu bwe bunaanuma ennyo yasooka mbayiseemu egaali mbagambe nti Yesu ajja nkya sooke mbagambe muleeteyo ku mpapula temumpa binusu nze natunulira abantu bakubavuwaliza bwereere okukola eddiini just nti ekyo baakiteekawo kati ebintu ebisinga obungi nze eriyo ebintu bye sitasobola kukola tosobola kukola kkanisa osobola kiringa oraba nabagamba nti nze nga nzisobola kukolera mu linnya lya Katonda nenziraawo okwogera kugamba nti Yesu andaze mwoyo nenzira mukola ate ebitakwatagana mwoyo bampeyo obukadde 10 njagalayo 8 tuzimba kino tusonda kino basonda mpaka Yesu lwalijja kyokka ate bo bwe babeera baagala bwe baba balina kye baagala batusondesa tasaba Katonda kyobola banze bwe mani nakyenjagala nze era nzira ku TV naye abanaye twagalayo ebitabo twagalayo kompyuta naye era nange mmanyi bwe nsobola okukola kyaki ate kati nze mba nsinga ne kubasumba kwa mwagala byamagero ate ebyamagero byenkolera
okitegeera kati ne wabaayo omusumba ono mu Africa ng'ali mu level nga gy'olimu ng'asobola okulabako aba asobola okusabisa Uganda yona, Kenya, Tanzania, kumpi etundutundu lya Africa buli Sande baba basabira we naye ng'abo balowooza bali mu direction entuufu. Bino ebintu bye njogera ebiseera ebisinga buli wetwogera ku ddiini njogerako okubanyonyola nti mutegeere kuba we tunatuuka 240 mujja kumanya engeri gye baba bateekamu akatambaala, engeri gye baarukamu. Nabagamba mu mutunulire ebifaananyi by'aba Horus lwaki biri mu makyaki g'abazungu abeeru naye ffe ne batuwa eby'abadugavu ne batuwa ebyabwe nga Yesu muzungu. Naye ennaku zino buli bababuuza bo bagamba kimu nti Ekereziya yakwata omuliro mu myaka gya 3 eyo ebifaananyi ne bisiriira ne weebuuza ansaawo zibeezi Ekereziya ki yali ekuta omuliro ebifaananyi ne bidugala mu history teriimu. Ekirala ekyokubiri Papa bwe baali bamukolako interview yagamba nti Ekereziya yakwata omuliro ebifaananyi ne bidugala. Ekirala ekyokubiri ekifaananyi bwe kiba nti kyadugala lwaki temuteekawo kipya, lwaki mukyalemezaawo kiri ekikadde lwaki temuteekawo bipya nga bino bimuleeta mu Africa nabo ne babeera n'ebipya ebyabwe ebya Yesu mweru naye awo nawe tebawawo basirikawo busirisi. Ekitegeeza gwe point yo towakanya nti Yesu taliyo. Yesu gyali naye muddugavu. Ekyo abantu bangi baganya okitegeera bamanyi nti gwe abalala bakuyita musamiza. Bajja kitegeera ku mpaka gye twolekera okutegeera ogina bwa kwa mpaka gye twolekera kitwale nti oli mu kkubo baseveeri ekkubo engombo oganya okuvaayo gwe ne bw'osigala mu kkubo gwe togisanga wabulayo yekusanga kati kyetwolekera mwemataira nga tumaliriza kati ekibuuzo ekisembayo lwaki ono gw'ogambye nti gana madiini bwensaba kale waliwo abasaba bo ne bafuna ebyamagero oba ne bawulira oba Katonda oba Yesu n'abaddamu n'abakolera ebyamagero nga kye basabye ate gw'ogamba nti baneeno buba bufere. Ekintu ekyo ffe edda twatambuliranga mwenjogera edda ate nengamba nti twatambuliranga soogera nti njogera ne famire yange eyunzeka twogera mu bajjajja bammwe oba mu Lugwaro oba mu Teesa oba mu Daama oba mu Nyankole oba ki berespektinganga nnyo twalina nnyo omuze ogw'okweyagaliza nga omuntu ne bw'oba omwagaliza bwagaliza kisinga n'ogenda mu kyaki kyova olaba abasinga obungi tugenda okusaba emirimu n'owaayo enguzi omulimu ne gugaana naye ng'omaze emyaka 4 tokubiranga maama okumuwa kasabbuuni kasukaali kati omulimu buli ogugaana ne batandika okugamba nti banange bandoga bankola kino naye nga just obuntu obutina obwo n'omwana owa pitwazo njagala kukola essomero nga nze ngamba somesa ate nze ngeri gye musasula university ne musasula milioni 10 nze nja basaba ndowooza milioni nga 5 kuba bye mbasomesa mwandigenze otandika bitunda butunzi okitegeera nkitegedde nze njatandika kuteekangawo emisomo nga mugisasulira sente empitirivu kubanga information mbawa ya bwereere bino byojja n'otusomesa okay. So kwata just kati mbusimanyi tuzadde omwana endwadde empitirivu oba twagenda mu kyaki ne tugatibwa bwe twagatibwa tuli mu bufumbo obutukuvu naye entalo zifuuka ntalo olemeddwa okukyala ew'omukyala ewaabwe nti oli mu bufumbo obutukuvu kati kyogamba okukwata kiro y'omuceere n'ogiweereza maama wo oba n'omuteerako $5,000 kisinga okugenda n'osaba omulimu n'owaayo milioni 2 nga toli shuwa kisinga esaala pasita gyakusabira n'omuwa milioni 1 bw'okwata omutwalo gumu n'oguweereza maama oba taatawo n'omugamba maama ndi bubi emirimu sinafuna n'akusabira esinga ez'abapasita bali mu Africa bonna
So nze mbasiibudde ebisinga information kati ngenda mwe nze bwe naabasomesa njabba n'embooko kubanga muli bantu bakulu naye ntegeera ntono. Tweyanziza nnyo Mwami Matayo. Akawona katalekeka. Tewali katalekeka okujjako tugenda kubeerawo ku Kampala essaawa yonna Karura ajja kuba abawa update ali mubikolako. Okay. So tujja kuba tuwogerako ku bintu ebimu njagala bannyumizaawo ku Arena. Banyumiza life gye nabadde mu komera biki ebiriyo. Omanyi byatuka mu drone. Omanyi bwe njogera nnyo ku komera. Abantu abasinga obungi bwe bawulira komera, yes, ekomera liringa omusajja. Kine bw'ona okula otya ebirevu birijja. Oba ekyo kyo kale erimu n'abagira nga ne bitajja. Naye ekomera lya buli omu era balizimbira abantu. Naye nze nabagamba ne bwe mukeera kati nne kyenjagala olwanyisa naye ekyo nja kuba nkibanyonyola mu maaso eyo. Okisaba okulirako olwo. Kubanga nina kye natiddemu nenja kuba nkibanyonyola. Tweyanziza Mwami Matayo. Ebyo bye bigambo bya Mwami Matayo era bangi abamutegeera, bangi abatamutegeera. Nsaba obeere omu kwabo abamutegeera. Abula namwe abawandiika mu komenti bambi mwegendereze nga muwandiika ebintu ebyo bye muwandiika tubisoma. Tubaagala nnyo. Eno ye L40 oba Matayo Foundation tusangibwa waneno Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex omwaliro gwa 2. Enamba y'essimu ebeerako ku screen esembyayo 40 0753 20 21 40 ya Mwami Matayo era yeyo gyakutte ne mu ngalo. Kale tubaagala nnyo akumata kumira mpeera nze Stone M.